Okay, olunaku lwa leero muyita baba ye Moses Matovu ze divorce Matovu tuli basambaganyi. Olwa leero ndi wasanya okuba nti nange ntuuseeko obakati no nagiyise ndowooza museum ya music. Awo ensibuko y'omuziki gwasinga okunyumira bajjajjaffe ne bakitaffe mu biseera ebyo kati olwa leero nange ndi wa mukisa nnyo kubanga ntuuse wano. Baabwe osiibye otya? Olambuli butya? Embeera etambula etya? Embeera tutambuza. Osirikidde eno? Sirisa ate naaka. Gitambula gitya? Mirimu mitono naye tukola gino emyangu. Naye giri gy'otegedde teginnaba. Batugamba twala abayimbi ennaku zino bakuba ebivulu byebweru mu nsi z'ebweru zaggulawo ate nga tumanya Afrigo y'emu ku ezo bands ezikuba mu nsi ez'ebweru. Temukoze mukatuwa mu kaseera kano? Tulinayo tuwa bwe bataabeewo nkyukakyuka omwezi ogujja tugendako USA eyo tucape tukomewo. Baba nina passport. Nkoze ntya? Nze kyensaba kiri kimu. Nze kyensaba kiri kimu. Oba mwina kubasitula ku bino ebyuma just in case nga abasitula tebeetagisa. Lwaki beetagisa kale? Baliyo barento bebakola ku byonna. Tugenda n'ebyaffe ebyuma. Tutwala portable ones. Omulere ta ebyo. Awo gumulere guyinza okuzitowerera. Akati gwawo ate si kirungi gusitula nga tomanyi bw'otogo. Nkoze etya? Gantufuiremu ate oyitenze. Manyi okuyita nyini gwera mbagula masitulidde naye music essaawa eno ng'akyali ku muggalo. Abaana bali eyo bali batandise okuyingira abayimba bandi okutwalira wamu. Ngali waka atudde. Buli wotule waka ekitone tekifa n'oba nga practice. Ekyolina okukola era kukozesa obwo obudde. Kati nga bonsanze mulere gwayina kuba kati mu wiiki n'okola programu yo olina okuba ng'okola then n'olinda rehearsal y'awamu ne mujja naye temubeeraawo okutuuka nti ate babaggulewo mulina okukola mu practice okuba nti muwagala ku bwongo. Bawanze kyensaawa kiri kimu nti njagala artist onfisizeyo olunaku tuzije fera manyifa omulembe guno twa music ono olusi bazanya CD ale wanse nga tuloza bakala live band batugamba basemira ya fana natya. Kisinziira oyinza okufuna nolenga tracks noba nti ogenda kuyimba kati awali lead vocals nozijjamu nolekamu backup ababa bakuwerekerako then wano bw'obanga gw'okulembera oluyimba noba ng'oyimbira ddala. Olubaza otya? Ng'ate luzannya buzannyi wali? Olubala gwemula ate oba tomanye then oba toli olina okubiwala kubanga era neba mukuba live era obala n'omanya nti wano wayitawo buzz 2 oba 3 oba 4 ekino ne kijja oba after that roll gundi bw'amala okukuba buzz 3 nange nenzija oli nobeera ddala nga obintu obitegeera. Okutwalira mu nga music band music abamu bawulira band music agamba abakadde bagamba nti band music abakadde ate ebiseera ebisinga olaba nti n'abavubuka ennaku zino batandise okuba nga bayimira mulimu guno ogwa band music naye kikibugu kye kibulamu kati essaawa eno kubanga tutuuka ku mulembe guno ku mutindo guno ogwamu gwe muliko. Ekisooka ekya band music tekiriiyo teriyo kye bayita band music. Music ebeera bika nga wala jazz music, soul music, rhythm and blues, enyimba nga zouk, beating ezo, reggae, waliwo reggae wa mirundi mingi, waliwo one drop, ngezo bw'owulira, waliwo rumba, waliwo high life, waliwo foxtrot, bossa nova, swing, ebintu music ewenjawo kati gwe olina okuyiga ebintu ebyo. Anti kati watubuzaabuza ffe kakati ekyoga nti band music etetebe anti band music eba band wabula music gye bakuba eyitibwa Afrigo yegwa muki ffe tukuba pop, African pop music, African pop, traditional, then maybe nga jazz.
nga celebrating emyaka nga celebrating obulamu bw'omugenzi Elishama Wamala ku Sunday no biggest final omuntu ali yandyebuuzizza moments zosinga okujjukira ku mugenzi mu biseera ebyo bwe mwalinga nga mutandika music ye ebiseera ebisinga nga kuyiga nga tubeera naye abaagala okuyiga nga tuba tuwuliriza nnyo byatugamba yali muntu kika ki ye muntu mwangu nnyo ng'ate muzibu gayina byatayagala kati bw'omanya ebyo butabyagala tobikola twawulirangako ku nnyambala ye muntu muyonjo muntu mutegeevu muntu w'abantu muntu munyumya alina emboozi mpanvu nnyo bwegaye nga buli engeri gy'ojjamu jakwandolinga naye nga bw'oba oyagala okuyiga muwulirize era amagezi ge yatuwa ffe tuli ekisingira ddala mpisa ekigambo mpisa kyo kyekisooka bwe kitabaawo oba tolina naawe ate muntu anaakulabirako olowooza baaba bwetutunulira ku band groups ezibaddewo ezisinga zibaawo omwaka gumu ebiri nesasika negenda tulina Afrigo ebaddewo emyaka n'emyaka ki ekikyaganye naddala wano okuba naabajja neyakola band groups zino newolaba nti myezi mu ebiri negenda biki ebyo ebireetera okuba nti zisasika mu kaseera katono baba tebalina nkola principles bwetuba tukola negabeera makewamu gabeera naki ne principles nti wali awo wataata wano eneswani ya Matovu eri ebintu bwebityo bwe tujja ne tuva wansi ne twambuka kyeŋŋamba abaana olaba oyo mwana muto ono yamuddako tukakuba bakulu bo then ne basenga ne baani n'ekisooka kyonna mpisa gwe sooka weewe empisa ate oziwe nti n'abalala bajja zikuba ne bw'oba nti oli mugezi amagezi go olina wojja okugakolaki okugakomya tojja ng'obuuza kubanga ova Kampala obuuza kojjaawo basengaawo okute mu nsawo osazeeko bintu ng'ebyo ogamba baaba kyekiriwo ogamba kyekiriwo bro embuuza eyo bwe bityo ogamba waliwo gye bikolera naye wabaawo gye bitagira baba walako muzikira ojja kubuuza omugenzi Sami Kasulu yafa Mukama mubuuza emirembe alina music gwali ayimba nejja buli kati neebuuza kika ki kya music yali ayimba ekyo kyanimu otegeera yakubanga music mungi olw'okubanga kati tukubye music mungi kati waliwo nga bwegambye salsa oyinza okukuba salsa nojja n'omuteekamu ate lusukusu n'okola combination akukanimu otegeera style ki kaluwaako agamba olimba simanyi olimba biki senga ogambye oba linnya lyabo kati abantu kati tulina gye tutandikira owulidde kati ffe emyaka ejjaffe mugenzi Spire Lutaaya oyo Kusame Kasule Bire Mbowa Bafredi Masagazi tuyise wala kati bw'obeera nga okuba music olina okuba nga omuntu gwe bayita komando omujasi gwe bagamba nti komando emundu beggwamu amasasi mukube emundu oba karati katudamaliza tulina ekizibu tulina abantu bemwayimbanga abazze bayimba naye Mukama wabasaasira ne bawangaala kati nga gwe bowangadde ebyenfuna bibatawaanye eno waggulu kyokka ate nga bw'otunulira eri wansi bakugamba nti weyabeerera ow'amaanyi akasente yali akafuna nga bwe tulina abayimbi baffe kati n'akuba kaalukalo n'afuna sente nyingi nnyo naye Mukama bw'amuyamba n'amuwa ku buwangaazi tugenda okulaba ate eno mu maaso ng'ebyenfuna bakugamba yakubanga ebisawo yakola ki ng'ebyenfuna kyokka ate gwe oli wanjawulo ku bo nti
okuva mu myaka gy'otunnyonnyodde ku Obote 1 Obote 2 Amini awo wonna wonna ozza okuba nga musolooza naye omuntu bw'akutunuulira eno gy'oli ebyenfuna byo si bye biri awo ebikanga omuntu agamba nti Muzeeyi Matovu ali bubi Muzeeyi Matovu ali mu bulamu boyinza okugamba nti buli steady kyama ki ekiri awo bali ekibalemu okukuuma kuba njagala naye baana abato bakiyige nti ekyama ekibalemu okukuuma ne batuuka eno mu waggulu ng'ebyenfuna bibatawaanya kwegamba ekisooka tutandika n'omukisa buli kimu kye tukola mukisa gwe gukola ki gwe gusooka naye ate era omukisa gusanga yeetegese kyeŋŋamba agwetegekedde kiringa okutuuka awo n'olonda miliyoni ya siringi naye nga gwe zi miliyoni eyo wezinabeera esaawa edde eweddewo omulala ye naaga nti eno kakati angende ngula amabaati angulemu obusawo bwa sementi ebintu bwebiti ebintu ebyezimba kakati abantu abasinga bagenda ne balowooza nti embeera ejja kubeera nga ki bwetyo in fact si bayimbi bokka n'abatali lwakuba public figure abayimbi naye waliwo n'abantu olinaga nti omulaba Kampala Road yalina ebizimbe naye nga bikoze eki gwe n'owakana nti atwala eriyo tasobola kuba ki awulidde kwegamba simeyo gamba zembu ogambye nti ekisooka omukisa guli ogufuna ssente oguba nti ddala ebintu osobola naawe be controlling okwekontrolingira ebintu byo oba n'ofuna omuyambi n'akushapinga n'oba nti oli mu layini ki sente ozikola naye olinawo akuyambako owulidde n'akutegekera oba naawe mukama waakuwadde nga naawe osobola okwetegekera ebintu biki ebyo byotunuulira kati nga gwaludde mu ndongo ebisinga okulemesa abantu okwetegekera byoga nti ebyo ebisinga okutwala ssente zaabwe ate nga tebibayamba kwegamba oluusi nakuba nti yenyini talina mutima gwavunanyizibwa oluusi wa mukisa mubi oluusi masanyu mangi masanyu ga mirundi mingi waliwo ag'omwenge n'ag'abakyala oba byonna awamu kati gwe ng'oli muki oba kugula motoka nungi oba kwambala ebintu osula mu nyumba nungi ekiraba ebyo byonna naye nga omuntu yagadde wadde si music yokka buli kintu obulamu wandibadde oga nti nze nkoma wano kanerekereze nze nkoma wano n'otereega nnyo n'abantu b'otojja kukola ki osobola kubanga gwenza okubanga gwozifuna mu kuyimba omulala yalina bwazifuna kakati ate gwe n'oggwamu kubanga ojja kuyimba ebintu obukomayo ganti awo okiraba omuyimbi biki byayinza okukuumiramu ssente ze era ng'ebintu ebirala byonna assets bw'oba osobola ziba zikuyamba bw'obanga osobola oba ttaka mayumba n'okukola bizinesi endala etali ki kyobolanga n'abagambe wali katolaba eno covid ono eringa test etukoledde kwegamba oba this time tozuukusa ate toligenda kuzuukuka kuba covid fenna atukoze eki atunyize naye ate fe abayimbi tolina tojja kgenda okube wano okube nga bwe twalinga kati bwoddayo zuukuka covid mbadde bwenti zino zenfunye kanzitwala oba mu banka oba nzigulemu ekintu senga nfuna ekizibu gyenaddukira kale oyo ye baaba Matovu njaga nfuna olunaku tunyumye oba tunafuna olunaku tufune ekatebe tukateeka awo waliwo bingi byolina otunyumiza nina bingi byolina otunyumiza gwojja okoowa kubanga tuvudde wala myaka mingi nnyo owulidde naye lwakuba tuli mu bajega akati abajega akati bo bambi baliwinga bintu bo balowooza nti ki omuntu bwagamba nti oli mujega kiba kitegeeza kibaa obujega oba tomanyi oba tomanyi okujega wala ekigambo gyekiri ti ojega wadde oyo omuntu mujega omuntu bwabanga mujega kale abajega bangamba enti
abeerawo nga awoggana bwoggana kale yeefuula amanyi naye nga okumanya kwe bambi kutono kabadde ka shot guni tujja kuba tugattalizaawo emboozi empanvu tunaba tufunye time ne baaba tunyumyemu emboozi empanvu nnyo oba tunagiramu emirundi ng'esatu munaagirabira eyo byeyo mbere bulungi mweraba kati eno ogundi ki